Kale nkwaniriza ku programu yaffe eno Inside Out ku mukutu ogwa SML News nga bulijjo mikwano gyaffe mwe n'abatulaba tubalamusiza na gye musiza okutulaba bannayuganda bannaffe abatuwagira mwebale emirimu mwebale ekkola abatulabira mawanga g'ebweru ensi zonna nti okuzimenya kubanga ndaga nti YouTube endaga nti kumpi mu buli nsi muba mwatulaba oli yandaga nti Bahrain simanyi ko Uzbekistan Bahrain nga bali eyo si basogayo ba YouTubers kale batulaba mu ngeri Jessica ensi zonna because YouTube singa government ya Uganda esobola okwogera n'abakola YouTube ne bateekateeka government tikusobola kibalina okola kibakyenda bwene tibenda tubena sente swengere omusajja yateekateeka YouTube eno gy'olaba buli kimu bakisobola aye tibenda tubena sente kyova nti okusasula ku mikutu egyo oyina kayi kuwandiikisa akawunti yo munsi dindi kati mmaze okwanjula kodi programu ya Luganda programu ya Luganda omutesitesera omwanjuzi ye Simon Muyanga mutaye zenno okwanjula kale bwe tutandise naye tuli bazukulu tite tuli beno tuli basubira omuntu gwera wajike ekyateba agwange eryo kale tuli mu programu yaffe ekinu kino ekyokusatu natandika olugendo kwogera ku byobufuzi ebya Honorable Hussein Muyonjo aka Swengere Mafalanga amanya ge mangi Muwomya Tata Kalibala Kinawolovu Eliasa Batakondo bero lyogera yeze Sabatakera Busoga Sabatakera ate kuganyo lyogera ngo lyogedde busoni ga yemperano buti necho ngawera we bakuwasa of course olwo ebyo byokoze zena but still sa abawansi wa kabaka nze tilikogeranga Buganda okay kati goli Sabataka wachi Sabataka erega ifuja uwe mafiro inayo ikamekeza takali Sabataka izelandi olibani takalingi emafiro mo inayo ikamekeza takali zena ni nawe ngwaliti taka iline ebinfula Sabataka olomwana ayemba akemba ati ega ife mulavu bandeta Sabataka so buti ndozo otegererwa ati Sabataka mulavu ebindi bisirikirenga kuba nange kale emusajja Sabataka Muyonjo ennimi tujja zitabula nze nja kugenda Luganda Swengere alemera mu Lusoga lwe lumi lwasinga okwagala we are here ndine Hussein Muyonjo member of parliament wa Jinja North ate member of parliament ku kadi ya NUP tuli wagamba abantu nti ndi omu ku bantu abakwegombesa ebyobufuzi sikusindika nko mu NUP okunegombesa kitegeza nti buli wenna okujja niwe olina okunsindikawo kitegeza bwe kityo nina byena kwegomba ku era wabikola bulungi era even people appreciate abantu basiima akuba basiima tebatera nnyo okujja kutubuulira nti nsiimi bano just abatuwa negative energy balina access ate kuffe najja n'akumalamu amaanyi naye nga abantu 100 bali eyo bagamba nti awo kanja tugende ku lugendo lw'ebyobufuzi obyegomba ddi kubanga abamu bagamba ebyobufuzi wabiyingiza busungu ng'oyawukanye ne Kasolo munyizaganyiza if that is the foundation which is a wrong foundation how did you get political inspiration then kati eyayogera ekyo tulina omuyamba tumukakotegeera tumukakotegeera sometimes tulina ebintu byetulina okukaka abantu to have a good society omanyi bw'obeera mu society n'omuntu nga ayina kyatatambuza bulungi namwe abakosa so kati oyo yagamba nti nayingira ebyobufuzi because tufunyemu obuzibu ne muganda wanyiiga mwami Kasolo aba mukyamu nnyo Kasolo twasaba obwa meya nga tukyali ne mwami Kasolo twali tukola ki mwali mugezesa first of all Kasolo yagamba temwakiteeka twali tugezesa kuki twali tugezesa muki mu byabufuzi si kigeza twali mu byabufuzi so kati oyo bwagamba bwatyo tuba tulina omukakutegeera kati ndowooza ekyo kitegerekese nti I did not join politics because of the spirit we had. Yes. Twali mu byabufuzi already. Ebyobufuzi birimu kangamenti birimu emitendera. Yes. Tulinamu abawagizi. Yes. Tulinamu abawagizi ku level y'oku fundinga. Bafanda. Kati nze natandika ebyobufuzi nga ndi muwagizi. Kuva ku Haji alagidde. Ng'oli muwagizi. Nga ndi muwagizi. Netandika ne Kano Besigye.
Wagira ko Besigye swengere. Nze nali fedwali abane mu FDC. Anti time eyo nga tosobola kuntegeera. Nze Besigye namuvuga nako ogwo mukisangulina. Kumuvuga kuti. Nakavuga ku bantu abaagala obwa president babiri. Kubavuga mu motoka. Nga nzavuga nga atudde wano. Eyabwe. Okay. Besigye yajje jinja ojukire bajjako radio nga ze ku radio. Yes. Poliisi bichi awo bamuyigga. Oli omwami amuvuga owe kato kyali bali kumuyigga. Kati nga wasobola okuvuga emmotoka nga we yetaagisibwa okuvugibwa ne bayita swengere. Ate twali tutambudde naye the whole day. Nga ffe tukwata ku motoka bwe tuti eya Dr. Besigye. Nakuba just time eyo omuntu ayinza obutakiwa budde kati ng'omwana oyo. After 5 years oba 10 years nyinza obutajjukira nti yeye. Onalo mwijjuke yajja kujjukira nti wali we bali nnyo. Kati nze mbajjukira mmwe. Onalo mwijjuke yalinga foot soldier mu FDC sorry to say. Kinzo obutamunyiza. Era nga ye kiba kizibu okumanya nti onalo mwijjuke naye ali mu kalulu. Kubanga atambula ne Besigye ensi yonna. Nero busana okwebuza nti ate onalo mwijjuke anoonya ddi akalulu. Era nga batuuka ejjinja abo bamedi ne bajja nga naffe tujjaawo okukwata ku motoka nga abakuma Besigye oyo. Netutambula busoga yonna. So lumba Besigye. So natandika ebyobufuzi nga ndi muwagizi. Kakati olukula baswengere ebyobufuzi nga afunye ekifo ekyobukulembeze. Kati awagamba nti politics na muyingira maze kunyiga ntya. Obusungu maybe mbulina ku mwalimu 7. Ndoza yankaka okuyingira ebyo bintu. Tugamba nti kati bano bamuyanga abamasuuti aboluzungu bibalemye babagonzeza a professor we isaboti isawo mulamba naye nga oli kuzanyira ku musayi gw'abantu bafa because you are a professor you don't want to. Yes, I know. Kusinga emyaka. I know. Onsinga naye nange ndabye okusinga. I know. So you get address yazi muzeyi. Yes, because I am. I've never called you by your name. Nkuyita muzeyi. Ndoza artist ekyo. Okimanyi muzeyi. Ate sikuyita muzeyi just nti obaki naye kuva ku mutima. Sure. Ne respect je nkuwa. Nkwa nyo respect sebo. Just to use awo. Byayitiramu naye ng'abantu tugamba. Asibi akyana kito. Gwese tomanyi dibuli watuteekako. Oli bwe yabingamba navuga nti but these are young people. Okimanyi nga gapu ya Muyanga Lutaaya mu byobufuzi tetunabateekawo muntu. Muyanga yesimbawo n'atawangula. Kyogenda kimatiza oti omuntu. Okubeera owakabi mu kintu tekitegeeza buwanguzi bwokka. Ate okyali mulamu. Gomanyi oti obuwanguzi buteeka muntya. Lwaki temugobera? Wamwanne nsiga lwaki temugobera kyembagamba kati? Anti kati tokyayogera ebigambo ebikwata ku bantu. Muyanga oli eyalumwanga nga balina omuntu gwe baseggulu si yono. Ajja kugamba nti akiryokke bana tutambulira awo gondera government eriko. Endogera edonze tidendera kwira ledo. Mugondera government eriko ejje kusanga ngoli mulamu. Iwe olina ndagaano kini Katonda nti edda kwagana ngoli. Nze gwe baseggulu abanja kuga nti gwe baseggulu ku mundu. Ne mu America gye mwegomba yesinze okutta abantu ne mundu. Gun violence. Anti babayita batya. Owo mu America ali kufa atya. Owo mu America ali kufa mutujju mwibi idea amukuba amasasi. Owo mu Uganda ali kufa omuntu yandi muwaire obukuumi nali mukuba amasasi. Walukagaya yemba nti ne police bitabuse kati abakuumi batate be bakuuma. Osobola okigeza ku America. Lwakubanga gwe mubyogera abasinga obuntu tugenda ako mu America. There is a lot of simanyi crime in America than Uganda bichi ebyo byakubuzaabuza. Be bata mu America bafaaki. Bafa babbi. Bafa batujju. Wakawira aba police bameka mu America nti wa police akubye omuntu gwalina okuuma. Wakawira abamaje bameka nti wa maje mu America avudde najja mu kalunga abantu bali mu kulondo bwa LC wano nata abantu babiri ebuwenge. So kati nga muleete ezo kiki kikusikiriza okuyingira ebyobufuzi. Kinsikiriza okuyingira mu byobufuzi abo be twali tulowooza nti balina okukola ebituufu nga bavudde ku bituufu bali comfortable mu bulamu bwabwe. Tebalowooza ku bantu be balivinga nabo mu society. Because you are renting an apartment, your child is going to an international school, your wife is employed in an organization, mu Uganda mu mwezi abeeramu ennaku 3. So you are not bothered. Betulowooza nti be batuufu abali balina okubyogerako.
abo abategeevu abangi ennyo tulinamu batono nga ku butegeevu bwe ayongerako n'okulumirirwa abalala nti David Lewis Rubongoya ku level ye mu by'ebitabo gwobimanyi oyinza n'okunsinga okumanya bye yasoma muyivu naye amala n'agamba nti nedda nze okubeera omuyivu nsobola ofuna buli kimu naye ate ono abasajja abaatusooka mu kutegeera society bagisegmentinga mu bantu ba mirundi esatu mu community betubeera nabo poliriza tulina the idiots ate nga Katonda yakikola bw'ati by design be basinga obungi tulina the idiots kigambo kya Luzungu the idiots yes kikutapute mu Luganda kigambo kya nibo takitaputa mu Luzungu the idiots okay abo nga bakwati anze kasitana mbala nimpuuna ni kuncho nga ndi mulamu ebisigaire kibingema ako baba awambye di mutwe that is not my business. Call them idiots. Anti nkobya abantu they are peace lovers. They love peace. Oli musaada musomi ekyo kidi bulungi nti sivumye naye nkugambye ensi community bagigabanyamu abantu ba mirundi esatu the idiots simanyi owokubiri bamuyita tribesmen awokubiri nti oyo nze ndi muteeso ekikwata ku muganda tombuulira ndi muteeso ekikwata ku muganda tombuulira ndi mugisu ekikwata ku mulango tombuulira then netubeera ne citizen yoyo ku busomi bw'obw'amaanyi ku sente zaalina ez'amaanyi ku connections zaalina na buli kimu kyonna afaayo nnyo n'omuntu asembayo abeere bulungi abantu ba mirundi egyo the idiots okay tribesmen ne citizen okay tutudde wano kati myame citizen tutudde wano babiri kati mbuulira gwogwawo nze ndi citizen ate nze gwamanyi londako gwamanyi londako sirondako si nkugambye olonda yo nasooka kasitana mbala mwana ye kasitoba nabulamu ensi eno kasitoba mulamu mwabo sirimu then waida wono wokubiri ati nze ndi mulango kasita mulamu tonkobera byabanyankole nawo siriwo tonkobera byabanyankole kati tuli wali mu citizen aye ni mu citizen tolaga bikolwa byawo totulaga nti you a citizen Wala wandi kuogera ina abantu bali tuli basumbuwa mu office day no problem twakujja ku kanisa katumanyi nti oyinza okubwatuka abantu bano ab'emirundi esatu buli muntu alondeko waagwa ebyo si byange byabasajja abasooka mu kutegeera babeeta aba Greek the philosophers of us nabo yes the Greek philosophers yes naba ateekateeka society into those katika tugende mpola nja kuuza waliwo otayagala yes oluganda nti mwanoonya obwa meeya babiri gwe ne Kasolo bwe mubufuna ne mutabukola ne muleka abukole yekka kati nsooka onziza olyoka ondeeta eno because your problem cannot be Museveni before you down there it was Museveni even before Kasolo era ndooza n'ebireeta ebyo byonna is part so kyesagala nnyo kwe kunyumya nnyo ku mboozi eyo because era saagala onyumya njagala kubuuza ki ekyakulemesa okukolagana ne muganda wo okusangagana ne mwami Kasolo twasangagana babiri nze namunoonya olw'ebyo yali akola ebyoku leediyo ebyansanyusa wamunoonya omunoonyawo nze namunoonya ku leediyo okwo ne munoonya ku bambu ne munoonya ne mulaba ne tutandika okunyumya ne tufuuka ba Luganda so kati waliwo byesaagala nnyo okunyumya temujja bitegeera because omukwano gwaffe ogw'emyaka 12 twagulimu babiri so kati nagezaako kinyumya naye nga nyumya birala ate ye nanyumya birala kati ne tufaanana fembi nga abantu abatategeera bulungi okay at one time yali mu leadership nga gwe tulimu yes another time oli mu leadership ye talimu so by God's standards abakubi equalizer you have all had an opportunity to stay in the privileged position as the other I want to start an effort to unite the two of you. Say yes or no. I said I want to start. Omanyi kati nze mu bulamu bwange buli kintu kye ngendo tandika kye ngendo kola Katonda musaba kiseera kituufu. Kye kino. So kumwe abantu mwe
ebitonde amaana adamu temulina kye musobola kukola ku ekyo ekiseera kujjako Katonda yekka. ekiseera ekituufu kye kino. Let me show you how. First of all, totera kola interviews za TV eza radio. Right or wrong? Right. Obudde bwe buno ate nze gwososo kikola naye nenga wadde onywa mu byafaayo byo gani mu byafaayo mwendi so Katonda akulese back to me, yes, to put it to you that because tugamba mu Lungereza nti bwobula the best way to do is to go back to the junction, that if you went left and you went wrong, it simply means that the right turn you left was the right one, you go right, we are back here. Can we make those efforts so that the two of you may never be as friends as you were, but you need to be together. Ate nze no munange sina buzibu na muganda wange oyo era muwe ekitiibwa kyekyo ne ku mutima gwange tekuli kiriko lwakuba era omutima sobola gukulaga naye ekyo Katonda mwennyini waanabakkiriza nti mu bulamu bwaffe nga tukyali balamu tomanya era wekinaaba kizze tojja nakikaka. No, I'm going to do it. I want to do it. Bless it. Mukama akusaasire. Bless it. Katukusabira okikole. Allah akuda bless it. Nze ate kayinze mbulessinga ife mbusiraamu ife abantu tuwa mikisa Katonda naawe omukisa aye mundikiza edindi ebyo biriyo mbujjayo bakuweeko omukisa oti yampa oti omukisa yo muntu munange mbompa oti so mu busiraamu omukisa mugutolawo Allah Allah yenka ate wani nabbi tutumutola ku mukisa nabbi sallallahu alaihi wa sallam nabbi Muhammad byona byona tubitola wa Allah. So that process, I bless it. How? Do I even have blessings to give to other people? Okay, let me do it with the blessings of Allah, inshallah. Inshallah. Naye tewali buzibu nze kusaidi yange, tewali mutima mubi, tewali buzibu bwonna. Even recently abaana bange bali basomera ku ssomero limu n'abaana ba muganda wange. Era nga bwe ngendayo because abaana bo tebamanyi. Daddy yanko ng'obuze biki ne tunyumya. N'abaana abo. Sina buzibu. Ne bwe ngenda e Kamuli ngenda ne mbuzaako omukadde. Do you miss Kasolo? Omukadde n'ambasa. Of course. Twakola ebintu bingi n'imeeya. Bingi no! Emyaka 13 ti mitono. Ebirungi n'ebibi. Nze nkukobye ebirungi n'ebibi. Nkugambye wali emabega. Nti episode ziri ezasooka. Nti bwe twabeerera ne mwami Kasolo nga newe mba ngenda okukola kintu nga kirimu esente z'omanyi ku nsi nakirekanga nga Kasolo takirimu. You miss him. Ekyo kya buntu nina wentuka ne ngamba wano nguli ndi ni dada twali tumweta dada olwo experience mu mirimu gyali akola twena gye twegomba atusinga ku obukulu. By the way, tidina Katonda bwe yakikola aye muno omusaada oyo mu bulamu bwa bulido omusaada mulungi azira taabu omwedi bino byaife nga abantu tufuna mu kweko ebizibuzibu ebyo but generalize ngabo musinga ku emyaka kanchikobe mu luzungu oyida kukiwandiika ko tyo idi kyabatuka kwe kyabatuka ku ni kino nachogera mu luzungu. Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Aye power corrupting mu ibanga ki ezira ku time kuba jali myezi bwebiri olwafu kameya wabite emyezi ebiri nga buli muntu alina agemye ekipanga kunonya mwini. And I have not said that power in a short time corrupts or power in a long time. I said so power corrupts because power is not about the time. Oh, yeah. The day you are declared that you have been elected member of parliament. Yes. And those the going by data default settings sidichuka dona you know that very good very good wojo okusuleke uwo ayi kayinze Katonda yansasira ebyo mbizira. You are one. Era nsaba Katonda ankuuma atyo n'abantu bandi baneebuuza ati ayi weki tolinga ababaka abandi amasimu galiku namba olina ndala eri eyanko ambu bwe tufuusa ababaka tufuneyo kwe nambedde ekyama nti nze nina kyama era nze amasimu gali awo gali kuduma toliga bulira mbabuliranga esimu yange mu yange tayogerera kuno dia asadu batuuza abuzo ki wewe na bakuru era nze bwe nkubira esimu genda tuogere nakwani tujja kuyita muntu. You see what is there ayo ojo okujja wali nga byali ko godi kyali kubuuza mbu ayi mu parliament eyo ayi mu parliament eyo mbu kituufu baba weesuuti nga kyaje okuba nga yadde kyogera ku isimu era nze nkalubizibwa ino nkalubizibwa n'abantu ba mirundi diti nina kyenenda okukoba nenda tuwogeremu
abantu abo bankalubiriza inno nze mbita obutaka kati ebitibogera ku isimu bankalubiriza ku isimu bankalubiriza inno mbita ku butte because nze byonna byenkoze mu nsi wano mu politics ndowooza okujja kugamba nti tupulaninga lukwe kutta muyanga lutaaya maybe ekyo ndowooza n'ekibi ekisembayo bino tetwagala Museveni twagala avueko wonko embubibi baida kuwulira bwe bampulira mwe badaga n'okuwulira tira bayina ebikulimo oti badaga niwo because I cannot reverse it nasalawo neta wali ku red line nti nifo tuliko banti balamusi okay so kati ebidira ya so that's where oyo tumulese at that level yes. Now when you do something one time it's an accident. When you do it second time it is a habit. Kasolo was your friend. Mwakola ko bwa meya mwarakagana. David Agaisabire was your friend. Yes. You came to replace him. That becomes now a habit of going over friends. Do you feel that? No, perano ensonga ya mwami Kasolo ndala ate ne ensonga ya mwami Agandala tetulina ndowooza buzibu naye emyaka gibere 5 ne balanga nti kino ekifo kati tekiri mu muntu iwe wesimbanga wenka so bale kimuwaya tuwaya na oyina obuzibu nabo kutola ku ngole ya sala line zira buzibu kwa tetulina buzibu emyaka 5 gyagiweddeko ne tuddamu ne tusaba abantu batuwa obuvunanyizibwa era mu basaba nalimu era ndowooza naye gyali eyo talina buzibu nange kubeera MP era bw'aba akirina sabire Katonda awone Prasika do you meet neisi mu nkubeera yangema waire kitwogera ino bulina kuba kitwogera twalina ye mukadi ya NUP na Katonda yanamba na wangula yako atija kwesimbawo ebindi tienda kubijamu ya dunia. I think you need to thank him for he's a gentleman. Era namwebaza. He's one of those. He's one in the middle. He said no I will not. Era namwebaza. Now actually ninzeze nka mu Uganda mu bantu abesimbawo abatone ino eyali n'abantu mukadi mupate nendale yo ni batayira. Mwami nanga tiyaira. Mwami Aga tiyaira. Did the Aga campaign for you? Yes. He did. Banko bati alina be yakobanko ati mumulonde. Banko abuko bewe tiwachibona because this is politics. Banko ba. Okay. Banko ba. Koba nenke sakati koba ati bakuwe. Yakwa abantu ati bamuwe. Of course I politics abamwe bintu bingi ayitenda kulinga kubibi. Tenda kulinga kubibi. Nenda kulinga ino kubino. Do you anticipate you'll find him in the next race after 5 years? Nchisuubira. Kozi nchisuubira. Ero shidn't you have 5 years? Ndidinga ine emyaka 5. Ebirira ku era mu bwati bwayi bageze ayirandiwo. Wendi. Ate abantu mbakoze eki. Abantu mbakoze byendi kola baliko bati naawo ezirabikolanga. Wakaba. Oti nako byatawuliraye ndakumala. Oyina byokozeeko. You have started. Bibitirivu. Momwe parliament wakajiba mwezi mulala. You're getting in touch. Myezo bagiriye tuli mu 3. Bejika ali kuwera sebo. 2. Mwala ira gwa mukaga. Kuba musala wakali ogugwo mukaga n'ogugwo musambu. So twakaliya. Yo tiguliya zenka. Mwakali. Bonka nti twakali teza nti wenize tulikulya. Ngoyi ndi mulikulya iwe n'abalonzi bo maybe. Yokuba yo tiwakaliya. Wakaliya. Okay. So twakaliya ni balaba. Mwakali n'abalonzi bo. Okay. That's very good. So myezi ebiri ebyo byenkoze biriyo bibitirivu. Parliament ejaga inotya for the start because you came as a new person. Yeah. You came to learn. Yeah. Parliament of course ekifo engeje kiri nti kipya ate ebikolebwamu bintu bya bikolebwa mu mbeera eri professional. Nteeke. Embeera enteeketeeke. Sibya Baba FM, Apex FM. Batugamba ne bwoba otambula nayo gye biri ebiteeketeekerwa akuba tetubigoberera naye nabyo gye biri. Naye wana ate biri strict. MP bakubulira ne boino okutambula obuuza oti omuntu owanika oti omukono okufa parliament okwogera batugamba n'otugamba nti mu parliament tebakubangalo. Ebyo byokuba atule. Bakola bukola ati. Bona bali oti nifa abasiraamu. Before to start. Basiraamu titukuba mu ngalo. Sure. Omuntu akozaawo ekisanusa engalo lwakubanga enene weife tulina bintu bye. Bakola batya basiima bati. Takbir. Allahu Akbar. Mama kyenvu adaganga n'abasaasa. Tibakyamukati bakubanga. Era otajanga ku mukolo gw'abasiraamu n'okuba otibaniize.
baba likuwulira tibakuba mu ngalo. Tukuba mu ngalo, tukuba mizira, tukuba ndulu. Why? Wabawo ekirungi takbir, Allahu akbar. Kyonka ekyo. Alhamdulillah, kyonka. Ndowooza nakati asabye tibali kumatiraza tibali kuwulira tibakubanga. Tibakumatirayo nayo nkola. So nabyagaana ni mu parliament eyo. Yona timukubanga. Mu parliament bakubangalo. Wabawo ekisanusa kwa ebigere. Naye ndowooza nti kwepanga yonna gye ndi wokubira engalo buze mutiyama okubana tukubira kuba naife. Abandi ebigere tibituuka na ku smith nga tutyaime. Mutinganza akatonotono nendigawo mu bantu mukaaga bandera bulere n'abantu. Ayi batukoba bajazimba empya akambwe n'atera okuwa. So parliament ngisanze mu mbeera simbi lwakubeera mulimu ebikolebwamu nendowooza nti oba omubaka tebamuwa kitiibwa kimala nga tebatugamba nti parliament yesalawo omulundi ogwasookera irala sitting yasooka eriyo ekintu kye baali balikubisa oba god government minister of finance yaida akantu bali kwenda kwewola sente kukola solar kuzimba solar power plant solar then esobola okubanga ekola irrigation. Yes. Ayi nga project eyo yakolebwa mu parliament eweire 11 parliament. So nga leader of opposition yali kubuuza nti program eyo tulina phase yasooka. Tubadde twagala tumanyemu tunyonyole phase yasooka yakola etya before approve the second phase. Sente endala ya no titwida kujamu ebyo biki. Ayi nga balesaga papulagati. Ayi nga bali kwenda niswengero mu yake yakaida mu parliament. Ategero ogupapula ogwo ni 30 minutes. Nali nkamuga nkawugula iro omuntu kwegomba gulopu diri mu parliament obuwowo AC gulopu ngampulirere gulopu olitegeza balubu gulopu rusoga oli musoga ino ningirira gulopu ndibonere mu kabona ko abali mu galale njokuwulirere speaker ngako ati I have it contrary yes yes ngampulira kusajere ye nalemwe bakwambu kibise abuzanti ati bekyabita so nabona angali yali ebikolebwa era abantu baida kututabukira ino because ebikolebwa omuntu bizira kubuyinza. You don't have space for tuzira ngotole kubino omukodi oli kwogera nsonga matters of national importance ebiri kufa mu bantu bo oba ebiri kufa mu Uganda yona olina ensonga gyoli code prime minister's time olina byoli kumubuuza lwaki neidwairo mukayita ambulezira aye bisigaire byokubisa amateeka biki okay so batulekera mu wakati bwa katono aye bandidye ngana mingi oyingidde ebyobufuzi ngoga nti ffe mwali musuubira okukola ebitegeereka olw'abantu tetwabikola ne mujja mubikole mubikoze mpeerano bino okubikola byona tulina kwidaabulula bukulembeze bwona tulina kuddaabulula bukulembeze bwonna era by the way for our national unity platform our interest is not in these positions naye tuzikozesa olw'okuyita mu procedures entuufu nti as an MP at least olina kukwaka kalembereza basobola owulira eddoboozi lyo as a chairperson of a district as a mayor olina platform eyo gy'osobola okwogereraku ebintu ebitambula mu ngeri ki mu ngeri entuufu aye twetaaga kukyusa bukulembeze kuviira yala ku mwami Museveni baveewo boona wayogeddeko tufuna abantu balina wiiru y'abantu anti nze moderator okijjukire owulira eno wayogeddeko mu parliament sinaba kwogera naye nja kwogera tonnayogera naye mu bukiiko njogera naye wali ku floor of parliament sinaba naye nja kwogera kakiiko ki ndi ku trade ne Park local government the local government accounts committee okay yes so nja kwogera emyezi giri ebiri tugenda kubeeramu emyaka 5 nja kwogera I'll get time nja kwogera gwe in your own view olabanga you've added any value to the country of course ate bino ebigambo byenjogera hano bameka babyogera goloza tebigasa nsi that's the value of added manyi kyekigezo oyimira mu kamera hano ogamba nti mwami Museveni abaana b'abandi abawambibwa bali makomera nga tebalina musango bakola ki osobola okyogera kale swengere omuyango wa saawa zino muyango wa saawa zino laki takyogera waba kiraba muyanga tu obote yega yafuna omukisa gw'omuwozaamu obote wa muyanga tu ne muyanga wano ne muyanga original the difference is wazaalibwa 1986 mulembe gwa Museveni kyeyasooka nakyo kwega nti ebirala byonna kabineme naye abaana tubageme polio otaddamu kufa edo program dansi wena abantu baleke bakuumira mu butamana ezo program za nsi
Ezo program zansi nti ensi entudde simanyi walodiani kodi walodi organization biki bali kubonanga abantu bali ku final polio so baddo tulesente ekateeka baddo mu yafa bya Uganda waliwo ko president ejawo parliament nafuganga teriiwo unajikiriza we muli yajikiriza weri naye najijjako obuyinza so indirectly naye aba yajijjawo so kadi George so ina kyosalawo temuina buyinza. Is that what you're saying? Ite wali sebuli wecho open kubulira anti kyenkola omusoga akoba nti yandifiire bwalemala omala galera omusoga ayina olugero olukoba nti yandifiire bwakola ki bwalemala omala galera so akalembereza ako ketulina kwa katono okukobye platform eyo je tulina ku entono kutwogerera bino ebigambo ensi yabitegeera. So can we appreciate that platform koko bya kalembereza? So appreciating because katuwebwa isemateeka katuwebwa idembe lyaife. Tiere so anakuba comfortable nti Mwai Museveni atuyambye tulikwogera no. Aya akalembereza waliwo yakatola woku nga isemateeka yakati kazira. Anti mukinzeyo yatola wonze ti aliwo ku mulembe gwebyo tenda nakubitegeera. Abaliwo badada baife bamuzeyi baife bafaafagana nabo butindire kubairugava abalwana okutola ensi da Africa kubazungu mpaye kwebyo. I was not part. Mbisoma busome maybe bwembanezi so engere Museveni yakukola ki? Me personally you speak with a lot of hate. You have not interacted with Museveni. No. Bakutola wa Museveni walemera mu motoka. Not a lot of hate. How can you be a politician and you don't even interact with your opponent? Find him, tell him what you don't agree with. But you even feared walemera mu motoka. You said it in your words. We have many types of opponents. I should not say many, but maybe two. We have opponents in a professional way that they are opponents. And that's Museveni. You oppose him through an election, you oppose him through the way you are talking. The others were not that type of You oppose him in an election, never takawuma. Netumugamba ntwagala oveeko ne batakyeyune. Netumugamba ati munange wandi wadde abantu eddembe ne batamutyabule. Netumugamba ati munange wandirese abantu ne bakwata Waiswa mufumbiro. Netumugamba ati munange wantadda dagala malwaliro ne bata Rita na Bukenya. Netumugamba ati munange wandikoze oluguudo oluvu ejjinja okugenda e Kampala abantu babenga tebabera mu jjaamu olw'emirimu gye balina okukola emingi ne bata Franka Senteza. So is that being professional? Is he a professional opponent? Oba nsobola ofuna ekigambo ekiri nti ebigambo by'oluzungu ni bitono. You can find for me a word to use. Museveni omulabira mu bantu aboka abatiddwa. Gwe Museveni yenna emyaka ana gyonna boogera ku Museveni omulabira mu abo boomenye. Kirungi kyekisinga obulamu. Okay. Tewali kirungi kisinga bulamu. Katukugeze nti assa obulamu bw'omenye. Bwagema abantu polio. Nkukobye nti okugema abantu abatawonyeza bulamu. Anti nkukobye nti okugema abantu polio. Controlling mu COVID. You cannot appreciate that this man controlled us to survive. You don't know people who died of COVID. Can you deny Museveni credit for how the way omuntu yalemerera okwokontrolinga mu COVID mba mwewunya n'okumwewunya. Nze simanyi nti bw'otambula obulwadde bujja kukwata ofe. Simanyi nti bw'ogenda mu nsonga z'omukwano nga you are not protected oyinza okufa. Ekyo nakyo neetaaga president nga tutandika nti waliwo ebintu ebyetaaga abantu bakako obukasi okubitegera okukola ebituufu. Ne Museveni okwekuuma mu COVID kyali kino yakitukaka bukasi. Era oyo gwe bakaka yalina ekizibu. Nze onkaka otya ku bulamu obwange. Those are guidelines ze bateekawo ensi yonna. Then ne bajja olw'obukulembeze ne bazibulira abantu. So gwe oba tewakimanya n'ogamba nti I should appreciate Mwai Museveni kuba yatugamba nti 7 days home, 7 days temuvuga motoka. Okay. Emyaka ana as president mwebaze kuba abantu nti mutava mu numba for 40 years. Okay. Era nze mbirabo okwonga Besudia. We found a old man in Hoima in her last 30 years. Abadde tabairangako nakakadde. Naye kati yafunya akakadde. Nga you've been a president for 40 years. Oli hapo omuntu alina embidi endala. Let's be factual. Abantu sanze omuntu ehoima. Myaka anatakwata nkakadde baba balimba obanga bamusanze. Oba toli kulimba. Era abaliyo anga abalina akakaire. Aye mu myaka ana. Ole akabayo myaka 35. Almost mu time yo.
ayi mu myaka 4 yakagema kubugema akakaire. Okay. Baloza nti olikola. Honorable Muyonjo. Yes. Museveni bimulemye. Ani abisobola. Kyagulanyi Sentamu. Ali ruddawo. His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Ali rudda tumusanga. Tomanyi gyali goli muna mawulire. Tomanyi gyali. Tumusanga wa. Tomanyi gyali. Ali mu America. Tomanyi kyamutwalayo. Tomanyi kyamutwalayo. Tomanyi kyamutwalayo nti Museveni yali ayagala afe. Tomanyi kyamutwalayo. Butiitizi bamutwalayo. Yatya okusibwanga Besigye n'adduka. As plain as that. Besigye nti Uganda yange mwenfiira ali mukomera mu ddwaliro. Besigye bamugjawo muteeka mukomera. Bamukwatira Makindye Kasangati Mafubirawa. Bamujja Kenya. Webale nnyo. Naye yali agenze bugenzi komawo. Yatadduse. Anti kati oyinza obutamanya byonna byamutwala. Kyaddukangako wano. Gwe oli weFDC. Yagendera mu Gomesi. Yali agenda Wampumude. Yali agenda Bugembe, yali agenda Mbiko, yali agenda. Oba yali agenda Masaka. Sengere. Yagenda South Africa. So, bana tumuzza for this country. No na Ujja mukomyawo yes. Olw'ebigambo byayogera, olwa direction gyateekamu abantu n'okutuzibula amaaso, waking us up abavubuka nti this is your responsibility as a generation. Abasajja bali myaka gyaffe nga basaba obukulembeze nga bagamba nti bobo tebaamini baani bonna babi. And so you honestly believe Kyagulanyi can do better than Museveni? Look at me. Kusaside no look at me, Sengere. Njagala. Yes. Hey, look at me. You think Kyagulanyi can do better than Museveni? Not just about doing better. But excellent. Kyagulanyi. Oyo gwola bwo Kyagulanyi Mitembo Ngobi. Can control military. Oyo Ngobi Musinguzi. Can grow economy. Ati kati obuzibu mulina mulowooza nti president yalina okubanga ebyo byonna abimanyi. Waliwo abakola ebyo experts abakola ebyo. So no kulembe kwa Museveni. Yes, ono wamwe tebaliwo experts. Ono wamwe obuyinza bonna yabujjayo n'abweddiza nti nabo boyogerako tebalina kye bakola. So you think aku office beera awo oli abakusasula envuga emmotoka nnungi abaana bagende masomero amalungi, don't do anything. So in your own thinking as a leader growing up, is there anything good Museveni has done? Anything? Of course ebirungi biyinza okubeerayo. Ngachi. Naye byakunoonya. Okay, noonyaayo. Byakunoonya. Noonyaayo. Because ne bwe nagamba ekyo kyebeewanyisa nti simanyi ba professionalism amagye. Nakyera ndaba oba. Okay, yaleeta emirembe. Kwe nange twogedde ebikankana tugenda kuddayo waka. Yaleeta emirembe, right or wrong? Gamba nti nze njogedde ebikankana ngenda kuddayo. Sigwe tubyogedde babiri. This interview nze mbikubuulira ebikankana. Ndibikubuulira ebikankana. Okay, nange nabyogerako. Wabyogeranga. Ayolo kwa nabyogera n'atankwata. N'ataba na kyankola. Ebizu byewafuna FDC code nga oli kubyerabira mangu. Waida ku radio ngo bituwayira. Banange ndi kwa beka aya basayiza ati wabyogera ko NBS. Era wakuba kuno kunkoba oba mwenda kundita mundita but I've said it. Nze nkwidi muyanga wanu mwidi ng'omusade. Bana muyanga ole yasooka twamusuula. Era abatambona kubalabye. Muyanga is me. Is you, but we have two muyangas. When you say muyanga one and muyanga two, you're going to confuse people. So, njogedde byenjogera anja kuddayo. Maybe tebana bakutuusa budde. Nti naye tumutte. Oba tumusibe. Ekyo kiri gye bali. Ku listi yaabwe simanyi ndi namba meka. Ndikati tumaze wayiswa tuzaako gwe. Balina listi. Be balina be bamanyi. So time bwe lituuka, they will come and pick me, it is okay. As a young man. So ekyo sola kyebazamu batuwadde eddembe okuvaawa. Ompadde eddembe njogera n'engenda ndikwogera najja ayinge enguudo mbi. Ndikwogera najja nga tosobola kufuna bwidanda bimwidwaliro. Ndikwogera najja nga Eastern Region yona ku kirwaire kino ekiri kuluma abantu saadi n'ekyensigo muzira kyuma kya dialysis. Ngayo omuntu yekyagisa okukola dialysis emirundi 2 omwezi. Ngayo ali kuva Mayuge, ali kuva Buyende, ali kuva Ivukula, ali kuva Gadumire. Aye ngali kuva Gadumire mutaki aye ali nonya bulamu. Yatambula mu taxi n'ekiveera. Akigemerere wano kiri mu bubi. Ali kuida Kampala ati ayime mu taxi. Mulwaire aye ateka yati ayime mu bulwaire.
yatuke Kampala bamusimbya line olunaku olwawo nga tebamukozeeko alina ofuna sente edusula mu lodge Kampala tesulikamu ninze mpitiso olasula mu Kampala bulina kati okwogera wane ebigambo byenjogera mbaze nefuna eddembe n'enzirayo wakane nebaka tekigasa. Okay, if you met the president today, the president of Uganda, ekyo ekibuuzo kifu ate kibuuzo sobola mu meeting kyogenda okumbuuza kifu sisobola mu meeting sisobola. But you have met him. No, where? In Parliament, when he came to give the State of the Nation address, the two of you are in Parliament. He came there. You've met him. No. You're going to meeting one-on-one. Okay, if you meet him one-on-one, would you tell him what you're saying? That means you simply hate him, Seven. You don't want to listen. You don't want to listen. Why would you not meet a president, head of state of the country? Why? And you're a member of Parliament. You lead people. The people who voted for you voted for Museveni. Okay, who is the president of Uganda? Kyagulanyi Ssentamu. Iwe kyo tochidi nti abantu gwe balonda. Omusala gwojo ofuna gujava wa Ssentamu. Ate ani akwadi omusala Museveni nagumpa. Constitution nempo omusala. So president wa Uganda. Why Museveni nsasula omusala? Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu America. Constitution nsasula omusala. Gwe president wa Uganda ali mu America. Ate ni Museveni we yali akwenda obukulembeza abantu yalumuka woku. Yalwanira wano. Sole yali Sweden. Sole yalumuka. Kyona bwobo kyete. So afugira mu America. Kyona bwobo kyete. No. Kyona bwobo kyete. Of the Republic of Uganda lives in America. Gwe muri kubona saadino. Yena yalwanira nakani Sweden. Abana benga bali eyo omukyala wali eyo. Why do you want to strangle your politics as a young man? How strangling it? How? No, because if you can't listen to Museveni, you can't meet Museveni, you can't even say the truth. The president of the Republic of Uganda is Yoweri Kaguta Museveni, and you can blatantly say it on broad light that is Kyagulanyi Ssentamu, a man who ran away from this country. We are protected by the man who left us here. The man abandoned us here. So iwe mukwano gwe ine kuba nchidi muli ba mukwano. Mukale mwali ba mukwano. Muyanga wano. Yali wa mukwano ino ni Kyagulanyi Ssentamu. Era nga timbala na mwezi nga timubona gaine nga timbala na mwezi nga timbona gaine wali oyenda mufu Kyagulanyi forever wali oyagala mufu wali oyagala nga afudde ngani amutta wali oyagala nga afudde simu kugambye if Museveni had to kill kubesi yakamusumwa emirundi ejo ne Kyagulanyi yakasumbwe nnyo Museveni besi jobula mbwali mbukusanusa iwe nonereza obone kyamani we nare munani okitundu ekyo. Okay. So anyway, swengera atakola mukolo aja kumbitako okwebaza Katonda for that Thanksgiving. Yeah. What are you thanking the Lord for? Ekisokera ddala Katonda okumpa obulamu n'okundikiriza n'akulembera ng'akibisa ku bantu. So mu culture yaife abantu okungana basanuka ku baali aku then n'okobera abantu plan gye nina emyaka 5 nibye nakakola ku myezi. Katonda yakuyikiriza ofuge. Yes. Okulembere yabafuga bandi yakuwa obwemupi yakiriza ni Museveni yena akulembere yawangula akalu with 71%. Yakiriza n'abandi kama yayiba akalulu okobye percentage ki 71 yayiba akalulu with 71% yayiba nga muliwa nali n'emundu nali n'amakomera nali na ewo walondera ku mundu iwo kujja chikira ku mundu nalondera ku mundu tiwabibona tiwabiraba ewa muwanga kivumbi bayita abantu bali 10 osobola okunterezaamu oli muna mawulire bayita abantu 10 bani abayita abamajja abemundu bayida ne poliisi bayingira mu numba abantu abatemba bazira tabu abagemye diala form baba kuba amasasi bamala wakati muwanga kivumbi abe muikomera ne yayisa abantu atola we mundu. So ekyo kyoliko bandi yawangula akalulu yakayiba n'ebitundu 7 na kirala ku buli 10 yakabba akalulu n'ebitundu 7 mu kimu ku buli 10. So era bwaba asobola okubabba kyeza asobola obbafuga oli gwe babba era kituufu asobola otufuga kyatasobola kutukulembera ayo okutufuga asobolera asoboire oli kubyawula otya babyawula asobola otufuga tasobola atukulembera gwe SMR ogikulembera togifuga ntuseeko wano nga waliyo bitagenda bulungi neera n'abo babadde tebakola bitagenda bulungi oyogedde nabo bulungi bannange tutandike muteekewo kamera oli aliwa
Simply you mean ayaba kubo bujawuli kulembera out of them and they obo likukulembera buti ola tufuga kye yandikoze okidi abo bona nguli basibe ate nze ndi kukobera okuno okufuga gaitoli musibe ngatyo totaddeko kamera totuuse mu budde genda mu basement okuno okufuga SML News yorale bwetu badde ku the inside out ko tuse ku ya basement by that katuma ku ya basement if Museveni does not appeal to you can't the young man appeal to you ate nga young man go mukoba nti nali mu control na akola ebyo odukira November baba tujeta November masaka eyatandikire ruuka eyo. There has never been something of that nature. Olona ku celebrating mu Uganda yona. November masaka. Buli mwezi gwa 18. 18 na kudomo 18 ne diri awo. November masaka in Uganda. Abantu abayitibwa mu Uganda yona. Abayita bene basima bayogera ko batano. Abayita abantu basoba mu bibiri. Bwete tumalize olwalero. Mugembe bayita wo omuntu. Katukoma awo. Bakukobera. Katukoma November masaka. And you have that? Eriwo era luna ku Uganda muno tuidukira abantu baifu aba batugumbulwa. So you think by what you say and do on a daily you can fight Museveni? You can change government through that. Era chetulikola. Acha ni yako enti chendikola. Chendikola kuncho buli kuncho before Museveni you appear like comedians. It is okay. Asobola okuntwala mu kifaananyi nga kyayendera mu it is okay. You don't see what he does. It is okay. You don't appreciate what he does. You don't. Nibye mu kunchaza. You give him Muyanga one. Boira mu kunchaza. You give him Muyanga one. I don't want Muyanga two. You don't find Muyanga one. I found Muyanga two. And Muyanga two we have issues. Sure. Yes.